Gwakali kwatukiza lina. Medi institution ya parliament nga bweri kati. Tujja kumanyi nja kugamba nti era ngambe n'abatuuliza nti waliwo ensonga. Waliwo ensonga. Era kyovola ba mu debate ene esembyeyo tusabye speaker atukirize twogere ku nguzi tulongose kitibwa kya parliament. Kuba kijja kuba kyabwe kibi nnyo okugaana abantu okubaako kye boogera ng'ate balina kye bademandinga okuva eri parliament. Era kyovola nti n'abantu babadde batuufu okuvaayo bajeba oba tukuba migo mu parliament oba balya na mmere yaffe mu kantini babadde batuufu kuba batusabye answers tetukola ki tetubaddamu buli lwe twagala okuteesa ku nguzi nti kuba kati mu parliament saawa eno leader of opposition ndowooza awezeze enamba y'abantu 10 something kube boogeddeko nti baalya ki enguzi. So ffe twagala kuba parliament omuntu yenna bwe baba bakukonjedde ekintu osobola kwedefendingira ku floor. Okay. Tetujja kudda ebyo mu bya social media. Yes, aba social media they are alleging boogedde nti weekiri kati late abo be ba alleginze bajje beewozeeko in the right forum. Naye sijja kugamba nti weeri oba tekikola ki tekiriiwo. Where there is smoke there must be fire. Ensonga olina ensonga gye soogeddeeko eya size ya parliament. Jogereko. Uganda bwe yali egenda mu decentralization there were various demands that were made. Era kyovola banti owulira n'abantu Yesu ulide mwanyinaze wano nga yeewaana nti nali omu ku bakansala abaasemba Kaliro district ekole ki ejje nze wange enjeru eyo nina ya ewange buyikwe nina ya beeyita mama buyikwe nze yaleeta municipality nze yaleeta kino. People demanded from government nga batulimbira mu decentralization. Government ebintu bino nekola ki nebiteekawo ne wali tewannatuuka ogenda n'otuuka awantu waliwo amaduuka 7 mbu nayo tawuni kanso. N'otuuka awantu ng'enjeru ewange tewali na road equipment mbu municipality. Naye nga when you look at the true definition of a municipality wano nze kugenda ntula kakiiko ka local government and public service tubadde tukaaba olwa budget ya cities. Era nawulira wano lumu muganda wange Kasolo meya nga bamubuuza ebibuuzo nengana naye bano tebamanyi na muliro omusajja gwakola ki gwatuddeko. Was Jinja ready for a city status? Ebyo byonna tetwabyebuuzanga wabula twawozanga buwoza president tuwe city, president tuwe municipality, president tuwe town council. Yes, so the planners of this country let us down. Kati bamunyigira. Yes, betunyigira. Papa. Bebasabanga ebintu bino. Kati omwendo gwa parliament gusigale nga bwe guli gukendezwe ogamba otya ngende wa medi tudde wano nze mu mateeka n'engeri ebintu gye bitambulamu am totally against those large numbers of members of parliament. Kankubulire medi tutuuka n'oyimirira okumala sessions nga 10 ng'oyagala okubaako ky'oyogera naye nga tokwata liiso lya sipiika nengo ine ensonga gy'oyagala okwogera. Kati bano betulaba baddingana buli kiseera bo bakikola batya n'olabanga semujunganda ku fulo ya parliament kijja kiki ekyo ekintu kyonna kirina okuba mu conflict of interest. Sisuubira nti medi bw'oba oyita abantu wano ku NBS emirundi gy'ompita nze n'embendyo gy'oyita abalala. There is that personal touch. I've ever been a speaker of a municipality. Naye nga nange eriiso lyange likwata ba asaninja kabekwano gyange bakabagambe. Okay. Ekyo kya buntu. Eriyo ebintu by'obuntu. Gwe mwennyini obeera no ku radio noganze. Nze mukodomi wa Saabalwanyi. Yeso. Kyogamba bakukwatira wali ku buliji tolinawo okubako kasimu. Nina. Kati